Alex, sisulanga omirimu gya media. It's just that na venturing on businesses endala kati nga bwe tuli wano nti nga basudi they chose me to be one of those abakwata bendera ya sudi okulaba nga tutambuza emirimu okubanga tufunira abantu emirimu bana Uganda emirimu ejenjawulo naye media sijisuulanga era nkyagirira. Yes. And the studio mujitwaliddemu abaterimu mujagisica. Okay. Akati bakama bafu mutubulire mu bantu bonna abali mu Uganda lwaki mwalonzeewo Aisha? Mu kusookera ddala twalonzeewo Aisha kubanga tulaba nti ebbanga lyamaze ng'awaliza services eri abantu n'embeera gy'alina asobolera ddala okuyambako n'agatta ettaffaali ate nga mukyala mukozi tusalawo atwegatteko tukole naye tugatte amaanyi tusobole okuba nga tutwala emirimu gya studio recruitment mu maaso. Abakyala bangi ababadde emirimu gino okutwala banna abawala ebweru ne basanga obuzibu nga baana bali eyo bafuniddeyo obuzibu bwe bino ogenda byewala otya era erinnya lyo tosidde tulifeena bino? Well, nga bw'okyogedde erinnya lyange sobola kukola kintu nga kigenda kutanishinga erinnya lyange because ndizimbye from scratch. Our company tetukola kintu nga totuuse mwana gy'agenda. Obalabye ba directors ba company nabasinga batambudde abamu bakola ku embassy omugenyi omukulu omulabye is the deputy ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia. So laba nti company gyendimu oba gyenyingiridde emirimu gyayo giri legit. Ekyokubiri abaana tumanya we tubateeka. Omukozi tumanya bwabanga agenda kubeera maid tumanya ennyumba gy'agenda ogendamu bwaba agenda kubeera waitress olabanga working conditions ziri so good. Abantu bangi bo boonoonya omulimu guno but sisobola kuyingira sisobola kukwata flag ya company ngegenda kwonoona linnya lyange. Norwekyo Sudi tuli legit. Sudi efuna emirimu egyo tetusobola kulanga mirimu gitaliiyo ng'abalala bwe bakola. Ekirowooza ki ekyenjawulo ky'olina abasudi kye batunuulidde okuwa omulimu guno? Well, mukama wange omuwulidde I am very hard working. Ekyokubiri Alex ozondaba emirimu gye nkola. I give service to people. Ate saagala nnyo okulaba bantu nga bali mu nnaku. From day one olabye emirimu gyenkola okuva mu foundation gye nateekawo foundation yange ngezaako okulaba nga tuyamba abantu ate bwe tulina eggwanga gye tulimu essaawa zino nga economy nga Uganda eggwanga lyo lyennyininyini emirimu mitono ddala ate gavumenti terina kyamaanyi kyekola ki eyinza okuba ekoze sijjagamba terina kyamaanyi kyekola ekoze ogwayo naye tesobola ku employinga Banna Uganda bona we are over 40 million people in Uganda. So government so employing abantu abo bonna. That is why we came out okulabanga such company ngeya Sudi tuvayo tugamba no let us help the government of Uganda okupanti tetufuna babbi tetufuna bakozi ba misango omwana abereko naye kyakola. Oli bwagamba nti wadduka ABS oluvanyuma pastor ngeo okugenda nti toli consistent abalimba abalimba we yafan nova ku ABS bano omukuba director wanalwala. Well singa nafuna by the way nafuna deals nyingi nnyo even when nga musumba akyali mulamu nazifuna but I turned them down because nayagala company gyenkolamu nze ekyokuva ku ABS tekitegeeza nti naddukayo budi sinavayo bulungi musumba gyenga akimanyi namusiibula bulungi nnyo abali stars na directors abaliyo nabasiibula mu bulungi wabula nze nkula ekyokubiri njagala nnyo okukola sente nalabanga nina okunoonya other sources of income ezisingako ku ekyo kye nalina okitegeera Sudi yes eyinza okuba nga bannonda guno mulimu however yo mpa service naye ABS sigamba nti navaayo olw'ensonga nti musumba yafa actually navuddeyo 3 months back ate musumba yafa omwaka guweze okitegedde so saavaayo nti olwokuba omugenzi yatuvaako. Consistency y'emirimu oba otandise okukola ekintu okimalako kubanga ebintu byonna byozookola obadde tobeera consistent olina program gye bayita Kalondoozi yasinga olabibwa mu ggwanga nevaawo n'otandika
program za morning show n'okomawo n'otandika osoma amawulire tewamala naye Alex ombuuza ng'omuntu atali mu media nkola morning show zange n'okusoma amawulire ngasoma program ya Kalondoozi mu kimanyiiro gye kyagijjawo gali mateeka ga UCC okay sinze yagijjawo wabula UCC yakola ki ye yabaninga ABS nkoleddeyo for 9 years awo mbeera siri consistent nkoleddeyo 9 years so I think that is a wrong question.